Starburst Big Eye. Musajja agenda okujjuza cricket oval agiyuzeemu wali nga 7 December ku mitwalo egyo. Ate nga waliwo ne alibad tickets za mutwalo ogwo ku Airtel Money. So mujje tuwagire mwana tu Big Eye alabike nga ate omwaka 2024 aguggalawo. Ennaku z'amezi 27 omwezi ogwa November omwaka 2024. Nze Penny Nantume wamu ne Simon Kawalata nga tuzo kutusako program Sumulula tutandike amachago lunaku olwaleero nga tulina information egenda okutuyisa mu lunaku nga tutegedde nti gye tulaga kye kiriyo amawulire agafulumye oyinza okuba tulina budde oba kufuna budde kusoma mawulire Sumulula tuyo yamakulu nga tukutusako ekyo kye weetaaga okumanya. Enkuba yeetonya bw'oba okyali waka nga tuli wakati mu kibuga Kampala enkuba etonyera ddala. So bw'oba otegese kwambala lugoye oluli light nsaba okyuseemu wadde nga weather maasa oyinza okutereeramu naye essaawa eno wetwogerera enkuba etonya. Therefore bw'oba oyambadde sneakers twambale sneakers zinaasobola enkuba, twambale engatto tujje ne scarf, umbrella togyerabira ssaako ne kooti. Bw'oba otwala mwana ku ssomero abamu bamaliriza bibuuzo nsaba omusabike bulungi kuba yo weather teri favorable at all. Katutandike show y'olunaku olwaleero. Tukwaniriza nnyo ate ne tukwebaza kubanga weekumbidde ku BBS telefina ntuuse ne mwana tusaimo era asazeewo ye yabayambala red era otaddeko akankopa akabulaaka kaako yesu onoonya wosigalira mu bulamu bwange naye nsaba obulamu bwange obutambuzi nantu naye nga wasize bulungi sirina ttabu wasize otya alhamdulillah sirina ttabu kale twongera kubabuuza kamachago olunaku olwaleero mugamba mutya mwasize mutya kansuubire nti muli bulungi ennaku z'omwezi ziri 27 November naye agenze ba holiday makers abatuuse waka tubaagaliza holiday nnungi temwerabira kukola ku mirimu ate n'okuwummulamuko temutandikirawo kuzunga n'ebifaanaganako bwe bityo. Kale as usual wano tutandika n'ebyafulumidde mu mawulire ekiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo ate nesobola okuba nga tutandika olunaku nga tuli bamanyi. Naawe kakati omwezi guli nga guggwako paalamenti yagwamu ensasagge olw'etteeka ery'emmwanyi nga lye mwamanyako ng'etteeka ly'emmwanyi. Kakati mu process ya rationalization eyajja wano waaliwo okusika omuguwa wakati w'ababaka ba parliament abamu naddala bali ku Dovina government n'ababaka abakkiriza mu gavumenti ng'ababaka ba opposition abasinga bagamba nedda UCDA Uganda Coffee Development Authority erekebwe nga ekola emirimu gy'eteddizibwayo mu Ministry ya Agriculture nga gavumenti egamba ejja kuddayo. Kakati olunaku twandirowoozezza nti lwe lwali lunaku mulindwa twerabira katemba ataali musasulire as long as olina TV ewakaawo oba ontegeera bulungi. Buli alina TV ewakaawo ye katemba yamukola ki yamwerabira. Kakati mu ebyo ebyasingira ddala okwewuunyisa abantu kwe kuggyako amataala ga paalamenti. Amataala ga paalamenti gaggyibwako era nga bwe bibeera mu kizikiza eyo ewammwe ne mu paalamenti bwe byali kasettaala yaggyibwako bweti muganda wange ebintu ne bitabuka. Kaakati no munnange mu butambi obwafulumizibwa mwe twalaba abantu abataali babaka ba paalamenti oba abasekirite abo baali balabiddwako mu paalamenti nga beesogga paalamenti. Mu nzikiza omwo ababaka bagamba baasitulwa ate ng'oli musajja n'ositulwa omukazi. Kaakati no munnange okuva olunaku olwo paalamenti bwe byaggwa badde teddanga mukola kikutuula. Kaakati olunaku olw'egyo paalamenti yazzeemu okukola ki okutuula. Twagenze okudda mu paalamenti ng'endabika ya paalamenti ekyusiddwa kugenda ku kifo sipiika abadde atuula mu kalinganga kayumba akeeru nga waggulu alinganga aliko umbrella. Kakati wagenze okudda nga watuula wayooyooteddwa ate nga waawuddwa
kakati bino nno nga oyinza okulowooza nti byakoleddwa okusobola okutaasa sipiika kubanga jjukira ku olwo olunaku oluvannyuma lw'omubaka zaake okulwana n'omubaka akoolo kati akayumba ke kali akakadde okalaba kali osobola okumpozingirako sikyatteeka nti odduka buddusi kakati anoonyeza akayumba kenjogerako akayumba kali okalabaako kati akayumba ke kaali akakadde naye kakyusiddwamu bali mbadde kugamba nti omubaka zaake bwe balwana twalaba sipiika ne babodyguard nga balwana okumuprotectinga tebamugwira sinakindi okumusammuliza supu kakati nomunange ekifo kyakyusiddwa okusobola okumakinga embeera ya palamenti nga bwe yandindowooza badde kakati munange olunaku olw'ejjo mu lutuulo olwabaddeyo omubaka w'ebutambala omukyala Honorable Aisha Kabanda yabuulidde palamenti ebintu bye yayitamu mu kaseera ak'akazigizigi nga palamenti amataala gaggibbwako Honorable Aisha Kabanda yatugambye nti abasajja bajja bamusitula nga buli musajja amusituddeko kugulu kukwe bannange Honorable Kabanda nga wakigwako ng'ate no buli omu tebakkiriziganya wa batufu gye bamutwala akutta okwa left ayagala kgenda ku left akutta okwa right ayagala kgenda ku right munnange yanyumiriza sipiika mukyala munne n'agamba mukyala munnange kugina emyaka ne bankwata jjeeke sipiika namugamba nga walaba munnange amataala gaali gaggiddwako ate ffe twamanya bwatu munnange sipiika yamukoze etya musaasire nozolaba ekifo ekifaanana toyinza kuva mabega nojja n'omugwako ontegera olina okumulumba nga waali bazza kataba mugwire kakati kakati sipiika yasasidde Honorable Aisha Kabanda wabula byadde bikyali awo akuli oluvuganya gavumenti Honorable Joe Ssenyonyi n'avayo n'agamba sipiika ebyokwetonda nga bikyali awo baabasajja abayingira paalamenti obamanyiiko kubanga ffe tulina vidiyo tulina buli coding tubulina ano nga tulaba abasajja beesogga paalamenti be baani sipiika nagamba nange munange nabeekangira wano mba ntudde wano nange nebuza neŋŋamba Anet abantu bano bavaawa wabula okusinza kuli level opposition agamba nti sipiika yeekaza bwekaza erimbiikiriza abantu abayingira mu palamenti abakola ki naye yamusabye n'agamba nti wabanga alina obujulizi bwonna bw'alina asobola okuyita mu ofiisi ya kiraka wa palamenti n'awandiika ne twongera onnoonyereza omanye ensi eno yakunoonyereza ne tuzuulira eddala baali baani abo abaalumba palamenti so munange ekyo kyekyasosewo ku fulo yaki ya palamenti kakati munange engeri gyeri nti palamenti yadde dda mu buzzi kutuula era omubaka w'ekira Ssemujo Ibrahim Nganda era naye yakozesezza omukisa okutebolinga ensonga ya Dr. Kanokiza Besigye yabuulidde palamenti ebintu gye byava eri nga Dr. Kanokiza Besigye afulumya eggwanga n'abalambulira n'atambula n'abatwala wali Dr. Kizza Besigye yagenze ku Riverside era bwawe teyakomyeko n'ayongera n'alambulira ddala bwe bamukwata ng'ali ku Riverside bwatyo emboozi n'agitambuza mpola wuuyo paka ku kooti masho awe Dr. Kizza Besigye yasimbye maaso g'omulamuzi kakati mu byonna ng'ebibuuzo biri nti Dr. Kanokiza Besigye yakwatibwa mu mateeka ki yakomezebwawo atya awo nali kunnyonnyola ki paalamenti kakati nomunnange bwatyo sipiika yatadde ku nninga baminisita abali mu layini bwetyo basobola okuba nga bajja bakola ki bannyonnyola leader of opposition naye n'avaayo yennyini n'agattako n'agamba nti gavumenti eno obbaako kyennyonnyola ye ekozesa magiki ky'okugenda n'ekwata abakulembeze okuva mu mawanga amaki amalala kakati nomunnange bwe bwe twamaliriza nga chief whip yayimuse akuli aba chief whip wa NRM oba wa gavumenti mu parliament yavuddeyo n'ategeeza n'asaba palamenti ne bannaabwe nti gyali Kanokiza nga bamututte mu kkomera era nga ne mu kkooti mwali tuwe omukisa kkooti y'amagye eno esala amazima esobole okutubuulira ddala yakwatibwa mu bulungi oba yakwatibwa mu bubi ensonga yali ekola ki yali etya wabula ku lunaku olwokubiri abaline minisita bekikwatako sipiika yabasamonize mu palamenti bajje batunnyonnyole twetaaga okubaako ebitufu bye tulina okukola ki okumanya mu nsonga efaanaganako bwetyo era bw'atyo ku lutuula lwe lumu commissioner parliament era puli bwe yakyuse soko nzirize katono nnyo bwe banatandika okufulayinga ebikonde sipiika ayinza oddugenda kakati olaba wali gy'agenze
wali obukyemba buno bwe buti obadde watuulawo abantu ababaka era onanebuzaako we beekubira kakati yasemberayo ddala eri kitegeeza tolina ngeri gy'osobola mulumba ng'ova sayidi ze mabega we ane ne kati kyakyuse asooka noza n'okufuluma sira kini bakoze omulyango omuki omulala kati yayingira wala alinganga boolaba omulamuzi mu kkooti okitegedde so parliament yagikyusizaamu so mu ngeri efaanaganako bwetyo commissioner parliament owekitiibwa Mathias Mpuuga yavudde era naye ku nsonga yennyini n'ayongera eddoboozi lye ku kuyiganyizibwa kw'abantu b'opposition wano mu Uganda era bw'atyo n'addamu okusitula eddoboozi ku nsonga y'abasibe eri 18 abanupu beekyakola ki beekyabanja ng'agamba nti nno tebagenda kukola kikubeera nga bakola ki bazikiza so ebyo byonna byabadde mu parliament olunaku olw'ejjo kakati era singa tukyayagala ku nsonga y'owekitiibwa Mathias Mpuuga kye yaleese kakati Olivia Lutaaya bw'afuluma ekkomera owa NUP yayawukana ku banne era ye n'atandika okugamba nti nno Minisita Balaam Luzira abadde yamufuula we tavaayo naye ensonga emutwala eruzira eyo ku password nga bano bakkirize emisango era n'atunyumiza n'atugamba abo boola basuubiziddwa ebintu era singa baba naaba bikutteko babikwasako emikono egyo ebiri kakati olunaku olw'ejjo of course twali tulina okunoonya ku Minisita Balaam yanoonyezeddwako okwongera okumubuuza Minisita kuva ddi watandika ddi okubanga munnange olina omutima omulungi ogukyalira ku basibe era naye kyeyazzeemu nagamba nti munnange minisita w'abavubuka n'abaana kimukakatako olina okugenda mu makomero eyo n'obalambulako kko n'omanya embeera mwe bakola ki mwe bawangaalira tumubuuza ate kati ku bino Olivia byagenda atugamba nti mwabasuubiza n'ekyokubiri mwali mwagala muddamu bakwata n'adduka ku booda agamba naye gwe omanyi sipiidi ya drone kati nawe ate yerabidde n'alikogonaizinga drone ezikwata abantu n'agamba gwe omanyi sipiidi ya drone waliwo booda esobola okusinga drone okudduka Olivia tabalimba twava ku kooti ffennanga era n'okuta bakoze eki bamutadde nemugamba tekali ku kino ekyokusuubiza n'okukaka n'agamba ffe tulina kwe twalikoze eki tukaka n'atuwa n'ebbaluwa Olivia gye yawandiika nga ntayipinge nga kuliko n'ekinkumu ng'Olivia ateekeramu ddala ekinkumu ebbaluwa eyo yali esaba omukulembeze w'eggwanga asonyiwe era bw'atyo Minisita Balaam amala ofuna ebbaluwa eyo naye n'agattako info eyiye ali mu kutaasa muvubuka ave muki mu kkomera oba ontegeera bulungi so n'agamba nti nedda bino byali bya buli kimu kyakolibwa kikola ki akiraba naye n'agamba Olivia naye nange simukola kisimunenya prison eno erina okukola okusukkawo abantu bwe bateebwa nga bavudde mu makomera baleme kulekebwa batambule bakoleki bagende mu bantu rehabilitation is needed ate nange awo Minisita Balaam nemukkiririzaamu somehow your brain changes simanyi batuyinza kukola ki tuyinza okukolayo ng'ahoomulako abasibe nabo bangi nga sikkomera nga sikkomera omuntu oyo nga bamala omumuta ajjaawo n'akola ebintu bibiri kulya bulungi nakwebaka nakwogerako n'abantu n'omuwayo wiiki ng'emu ng'ali awo simaba kino kyetaaga kufunayo abantu bannakyewa ne bakitukolera okola home ng'omuntu bw'ateebwa muteekawo baasi zammwe tugambe ng'eruzira kigo kitalya bwe bata ng'omuntu mujja ayingira ne mumufunira engoye ezitandikibwako ne mumuwa we yeebakanga walungi ng'alya asoka aberenga adde kubanga tulina obuzibu kati laba ensonga y'Olivia eno saagala giyingiramu ku butuufu wayo sibukola ki sibumanyi naye tuwuliddeko abantu bangi abavudde mu makomera ne bajja ate ne baddamu ne bakola emisango buto ne baddayo abamu ekyamazima ogenda mu kkomera ogenda okuva mu kkomera ng'ebintu bikyuse bulijjo bakugamba omukyala akulinze kumbe yafumbirwa ogenda omusanga ng'ali na lubuto obujulizi obw'enkukunala gy'abadde takulinze kaakati omusibe oyo gw'olowooza nti obwongo bwe buli ready okuresivinga amawulire ago so yeetaagayo omuntu bagenda sirimuwera kwena tebakyakanga nnyo basawo
ne bagenda n'ofuna kansula n'akubuuza owulira otya singa osanga mukyala wo nga bamuwasa oyinza kukola otya n'amanya perception yo singa osanga bamuwasa n'akudirectinga oba ontegeera era neewo ssente kwajjukira basiba bagenda okuva mu 11 nga bafunye balina ne skills baateyininze kakati era mu kifo ekyo kyennyini ne tubayambako maybe oyinza okugenda n'okolako wano n'atatandikira ku zero so nakyo ndowooza kikola amakulu waliwo be bagamba nti ne bamanyi n'okubata ne bagaana okugenda because agamba mbadde wano nga talina wadda oba ontegeera batambuza nabigenda ebifanaganako bwe bityo so ebyo nno bwe biri ziri 23 tugenda kwetoola mu katono tukomewo ne program simulula